oyo si yasoose. Abantu bangi bamwegezeza mu mutusako obulale mu bitundu ebyenjawulo naye bikomaawo poliisi tevaayo tugamba biddako. Ono eyabadde mu kuzika kwa jjajja wa Edi Mutwe yabadde ayagala okutuusa obulabe ku pulezidenti waffe si yasoose. Waliwo ow'Embalala, waliwo ow'Ebbombo n'ebitundu ebirala naye kasaba bakwata bikomaawo tebaddamu tuwulira. Kaswete ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne Honorable Nakawoya 236 Nakaseke Woman MP era nga olwaleero ye yandibaddeko naye ndowooza ndi naye ndi mukaseŋŋenca bakayita batya ndi mukantuke ndi mukasero baatujjamu ne bateeka mu kasero ffenna. Abantu bagambe baatubba. Aye ekintu ky'okubba ekiri okubba tukitambuza nnyo naye ekituufu kiri nti gamba baatwala Ntebe yaffe tebaatubba like byali byampaka kubanga babba akaluba akabba ne kagaanirawo kubanga akusaza ensawo era biba byampaka alwana biba bya mirembe nti akusala ensawo nga emikono agizinze nedda era kuba kusiitaana baatubba abasajja abo n'abakazi abo ab'e Nakaseke baatubba ekwegamba mu bufunze eyawangula si yafuga ate bale tebiri ku ntebe nnene yokka biri ne wansi Uganda erina ennaku batuyita Palo of Africa. Uganda erina ennaku eyawangula si yafuga ate tebiri waggulu mugamba ekya president yawangula si yafuga naye munaye kuviira ddala waggulu paka wansi yawangula si yafuga umane mupi yawangula si yafuga LC3 yawangula si yafuga ate nno ogenda kole mu district endala yawangula si yafuga waliwo akalu kenewuunya akantebe entebe municipality anake kayunga nenda ngojje kasoke nkuwaka entebe meya Kayanja Dipo ye meya yaliko ne bajja balangire yakwata ekyokuna meya yaliko era yakwata ekisooka ne balangiriramu yakwata ekyokuna era kati yafuga wana entebe olowooza ennaku eri ku ntebe nnene yokka. Kale tweyanzinge nsaba obuze ku batulaba Nakawoya ne bannayuganda bonna abatulaba abalungi njagala kubeebaza gye mutuusaako engalo manyi nze ndi mukyala mukozi era siina we nnyimirira kwogera ne seebaza bakozi ate ne songera bakubiriza kukola. Njagala kubeebaza gye mutuusaako engalo gyonna gye mukola mwebale okukola ate nyongera bakubiriza twongere okukola kubanga obulangira bw'omunaku kwekolera ne Ssaabasajja Kabaka juzi yatuganye okubongoota temubongoota mukole. Nze Nakawoya Esther ombaka ow'ensonga Mama Nakaseke otegeera ensonga nze Mama Nakaseke ate era nze patron wa Esther Nakawoya Foundation. Enough. Iba naye mukwano gwaffe oli gwe twagenda naye luli twali tugenda mipiira Bulemezi yalagalirira Mwami Kazibwe Vincent gyali emirimu agitambuza bulungi wali mu kibuga ky'e Ssemuto manyi musuubuzi mwali omwalikola Mwami Kazibwe Vincent munanu yanyumizako ku mboozi ya Land Road we ne ngamba yanyumiza ku mboozi ekyo n'agamba nze oba ngamba kudda ku side nze ni musajja wanjuka kiwuka sigaza ennyumba zo oyo muzoganyi bamukola buli kimu n'agamba nze wa president wange Kyagulanyi wendi wa Nakawoya Esther Woman MP Nakaseke wendi waliwo abaana abasalawo registrar omukulu Byekwanso webale nnyo webalire ddala emirimu gy'okolera Nakaseke abeerako ng'atugoberera nnyo ate asiima naye ndowooza weetaagayo olukyala oli registrar wa Nakaseke district twabadde ffenna ssebo obulungi bwansi Nakatandagira wano mu luka gw'Ekikyusa mwabadde mwenna
omusajja wankyukakyuka nnyo naye nze kimunjagaza ye muntu asiima. Omanyi abakulembeze babeerayo eyo naye batono abasiima. Si bakulembeze bokka n'abantu bwe tuwangaaliramu nti registra byekwanso bw'oba okoze ekintu kasa kiba nkikwatagana nankyukakyuka nti Kalyesuula yakoze bw'ati. Just ne bwe nkola ka video nti kwogera boogezi kuki agamba Kalyesuula weebale otadde ettaffaali ku Nuupu weebale enkyukakyuka ogirimu wakati weebale nnyo ssebo kusiima registra byekwanso nkutumiddeko nakaweya Esther ano ino registra wange erinnya eddala siryerabidde byekwanso Samu mumanyi ate director wa ssomero erimu ate tuva ku kyalo kimwe ky'emiji omumanyi muntu omusajja asiima bambye musiima okusinza ku bwetujje tutambula era ye omu kubanga kasa okwogerera Nuupu esaidi Nakaseke eyo nagamba kati gwe mwogezi yogera oba ogenze ku radio oba TV oba social media ekikwatagana ne Nuupu kati gwe wane Nakaseke kati nkutongozza yogerera pati naye emirimu gino awo kandekewo ale ntegedde naye kale kyemani njagala okugamba nti ensonga zino ez'okwasayininga nti gweyogerera pati buli omu abeere mwogezi wa pati okitegedde buli omu kubanga kati nina kyenakwata ate ku president Bobi Wine alina kyeyajuzi n'akiddamu essimu yo kamera yo tewali kisinga ekyo eyo weapon y'amaanyi nze abasajja kyakulabisa bulabisa kyakulwanyisa kinene kati kamera eringa wolaba pen nti a pen is mightier than a sword okitegedde kati kamera kyakulwanyisa nnyo ekisinga ekintu ekyobulabi kyakulwanyisa kinene nnyo nga wenza kirowooza naye nze nakukyaziza maama oli mugenyi ku Big Brother Uganda omaze obbabuuzaako wabula njagala oyikyekye mu bannayuganda ofcourse tuludde ebbanga ddene nga tetwogera naye waliwo embeera eyaliwo nada president ng'ava e Canada 1 million march we yatuuka bwati actually nze manyi president wange ng'atali mu Uganda alikyali South Africa tiyayita mugundu tebamusayiningira tebamukolerangamu sitampu talina we yateeka kinkumu bw'oba oyingira bwoti ng'oyingira ensi olina okuddamu ne bakucekinga check in okitegeera takikolangako yalinnya ekigere kimu ekyokubiri ng'ali waggulu ng'ali mu mmotoka bamuyisa mukamooli okitegeera tayitangako wano mu entry za airport mbu bamucekinge so okuva olwo tetuwulyangako kigambo kiva gy'oli ng'omubaka wa Nakaseke ekyokubiri waliwo ebintu ebizze byegeza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu twasooka biraba mbalala ne tubiraba ebbombo we yali agenda Eruweero then wabaddewo juzi recently twabadde mu kuziika jjajja wa Eddie Mutwe omusajja n'avaayo ne bamusuuza emmundu nti abakuumi bano Banyanzi ba Eddie Mutwe Bakatero waliwo ababaddewo awo abaana abazibu ennyo nga tosobola kumala gayitawo n'ogenda n'otuuka ku Kyagulanyi naye era babaddemu ne beebereramu mpaka we baalabye omusajja ne bamwekengera emmotoka ng'alina pisto ne bagimusuuza era singa tebaali tebalina mpisa omusajja oyo yabadde agenda kufa yes baanimukoze mob justice naye njagala okwebaza ate bannanuupu naddala abaana abasituita bali ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu nti baakoze ekyamaanyi ennyo omusajja bannange abantu baadde banyiivu zinatuludde ne ŋŋamba abantu nga banyiivu bano kye bakoze kyamagezi mukwasa poliisi ne bamukwasa poliisi naye katono nnyo awo wennyini nga bamukwasiza poliisi abantu abo ababeera baagala okukola obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babakwasa poliisi babateekawa Uganda poliisi abantu abo mubateekawa kubanga oyo yabadde mu kuziika jjajja wa Eddie Mutwe si yasoose twalabako wembalala nga bwebadde nnyonnyola waliwo w'ebbombo naye kasaba amala okubakwata poliisi eddamu kuwa Gwanga update nti omuntu ono gwe twakutte yabadde ne pisto yabadde alabika ng'alina ekigendererwa ekyokutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde na kigendererwa kino ye gundi ava wano okitegeera twamuguddeko misango gino
bikomaawo. Kino kireetawo n'ebibuuzo bingi. Bano bandibanga bakolagana ne gavumenti, bandibanga balina akakwate n'ab'ebyokwerinda, ab'amagye oba abapoliisi, kubanga singa batalina akakwate na bitongole ebyo nga talina amutumye ne tumukwasa ekitongole kye tumanyi kikuuma ddembe nga poliisi, tusuubira nti action is going to be taken. Omuntu oyo aggulweko emisango, okitegeera, atwalibwe mu mbuga z'amateeka, tumanye yaani, tumanye n'ebigendererwa bye biri ki, kubanga kino singa kibigenda bwe kiti nga tewabavunaanibwa biyitirawo obuyitizibwa ebyo ne bigenda ne bikoma, abantu bangi tugenda balaba nga bathreateninga nnyo security y'omukulembeze waffe. Omanye abantu babyokwerinda balina ekigambo kye batera okukozesa. Oyinza oyiba nga oyimiridde awantu naye nga tebakutegeera bulungi, bakwekengera. Eryo lya omusirikale oba munnamagye ajja n'agamba nti you are threatening security. Kati okuthreateninga security y'omukulembeze waffe kugenda sigala nga weekuli singa abantu bano abazze bakwatibwa nga baagala omutuusaako obulabe. Tusigala tetumanyi bibakwatako, biggweera awo, tetumanya mayitire gaabwe, okitegeera. Omusajja ono simanyi oba amukutte tebaamuwadde, tewabaddewo olukusa nti oba kumubuuza oba kola ki, kubanga poliisi baayise poliisi nesooka nejjawo pisito oba baagimusuuzizza, oluvannyuma naye ne bamukola ki, ne bamutwala. Naye nti tetunnaba kuwulira nti oba yatwaliddwa oba yatandise okweyogerako oba kiki yaani, because bamubuuzizza nga talina wadde akamwogerako, nga talina wadde ekintu na kimu, naye ate ne bamugaana, yatuuka omugaana okusembera, kubanga twabaddewo, bamugaana okusemberera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeeyongera kugenda mu maaso. Abaana bano omuntu alina mission, ng'omuntu alina ekigendererwa. So abaana bwe banyiigidde ne bamukwata mpaka ate mumuzuula ng'alina pisito, okitegeera. Talina kiwandiiko kyonna, tali mu uniform, ali mu leeya, ate alina ekyokulwanyisa. Era poliisi endwadde etugamba pisito eno ebigikwatako netuwa ebigikwatako, ne tumanye yajja akiseesinga atya. Kuba wano mu Uganda tukkiriza abantu ba bulijjo kuba na mmundu. Abantu ba bulijjo tebaba na mmundu wano mu ggwanga Uganda. Ng'ogyeko mu nsi z'ebweru nga Amerika biki balina emmundu, enteeka gabakkiriza okuba n'emmundu okwekuuma, self defense. Naye wano mu Uganda omuntu alina okuba n'emmundu ebyo ebyokwerinda. Basirikale n'ate nabo waliwo ebifo mwe bayingira nga tebaziina, waliwo ebifo we batuuka ne bazicheckinga out, ne bazireka awo ne bayingira nga tebakola ki, tagirina. Kati poliisi eba erina okutugamba emmundu eyo bwe baginoonyerezaako, bwe bagikebedde, yavaawa, yagijjawa. Ye kaakati omusajja oyo misango ki egyamuguddwako oluvannyuma lw'okuba nti yabadde atandikiriza okuba nti alina kyaggusa. Naye we bikoma awo tujja kweyongera okulaba ebintu ebirala, tujja kweyongera okulaba abantu abalala nga bajja okuba nga babanga abaagala okutuusa obulabe ku mukulembeze waffe. Ate kiyinza obutakoma ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, kiyinza okuba ku mubaka yenna ow'opposition, kiyinza okuba ku mubaka ow'NRM, okitegeera. So kino sisigama nti twogera okubanga tulina pate gye tugwa, tulina omuntu gwe tuwagira, naye eno security issue kisobola okutuuka ku muntu omulala yenna. Naye action wevaayo neteekingibwa ku oyo omuntu, n'omulala yandyagadde okukikola. Bw'abanga ddala bakikola ku personal basis, nga just beenoonyeza byabwe nga tebalina kakwate ku byakwerinda, awo omuntu omulala yandyagadde okwagala okukikola, atyamu singa action ebeera eteekingibwa. Honorable Nakawoya, singa kizuulibwa omusajja ono nga ekituufu kiri nti oba ng'alina akakwate, singa kizuulibwa ng'alina akakwate ku gavumenti, oba kale ne kizuulibwa omusajja ono nga balina akabondo kaabwe nga bo, nga balina ebigendererwa eby'okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, gavumenti yandibadde kiki nga ggwe, kiki ky'olowooza gavumenti yandikoze okubeera ng'eteekawo embeera eyo n'etabeerawo? Because simanyi gwe bw'olowooza, naye tumanyi nti okulowooza okwange nti ndowooza gavumenti esobola okuba ng'efuna obuzibu obw'amaanyi singa eba tefuddeeyo nnyo kukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekisookera ddala ng'oggyeko nga tetunnatuuka na ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, gavumenti eno erina ebitongole ebikuuma ddembe okusingira ddala poliisi, nga primary role yaabwe kukuuma muntu wa bulijjo oba kukuuma muntu wa ggwanga lino, kasobeera ng'oli mu nsi muno mu nsi Uganda. Ekitongole ekikuuma ddembe kya poliisi kivunaanyizibwa okukukuuma ggwe n'ebintu byo, okitegeera. Kati bwe tugenda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, muntu munene mu ggwanga lino, yavuganya kuba president,
principal wa kibiina ekiwandiise mu mateeka, senior citizen mu ggwanga lino, okitegeera, naye munnansi ng'omuntu omulala waali munnansi wa Uganda. Kitegeeza nti gavumenti kigikakatako okuwa obukuumi omuntu oyo, okuwa obukuumi ffe bannayuganda bakola ki abalimu. Era bwebanga gavumenti eya President Museveni eno eriko erina kyeyandikoze okukuuma ennyo abantu nga Robert Kyagulanyi. Naye wendaba abantu ng'abo nga bavaayo kuba bakola ebikolwa ng'ebyo ebyagala okuba nti omuntu bamutuusaako obulabe, gavumenti netavaayo tuwa update, kituleetera okulowooza nti baba bakolagana ne gavumenti, naye ate nga gavumenti yandibadde ekola mu kiseera kino okukuuma nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batambula nabo, kale n'abantu b'eggwanga bonna ffenna okutukuuma. Era gavumenti bwebanga kino tekimanyiiko, tekiinaako kakwate, erina okunoonyereza ennyo n'okuteekayo ebyokwerinda byayo eby'amaanyi, kubanga nze nnyinza baki abantu bwe batubajja, kuba nze nga Nakawooya nnyinza okulowooza nti wandibaawo abaagala okukyayisa gavumenti ya President Museveni, yes bayinza okuba bagikyaye, naye wandibaawo abaagala okwongera okugikyayisa n'okugisuulira ddala, kubanga kigezeeko omuntu ng'oyo singa ddala mission ye eba etuukiridde n'atuusa obulabe ku Kyagulanyi, it still goes back to government. Yes. Okitegeera, kitegeeza gavumenti ya President Museveni erina okulwana ennyo okumanya abantu abo bavaawa, ebigendererwa byabwe ki, okitegeera, era ekistopinge, kubanga singa ababeera basucceedinze mission zaabwe ne baziggusa, kiddayo ku gavumenti. Nze ndowooza nti Mwami Museveni ayinamu abantu mu byokwerinda baagala okuvuunikira ddala gavumenti yekole ki, nga bali mu gavumenti ye, ali mu gavumenti munda. Kuba kati ask yourself, omuntu emmundu ajja kuseesinga atya bw'abanga tali mu bitongole bikuumaddembe, tabiinaako kakwate, yagijja wa? Then wabanga ddala kituufu kale muntu alina engeri gye yakikolamu, alina mission ze ng'omuntu, then gavumenti vaayo tegeeza eggwanga nti omuntu ng'ono twamukutte, okitegeera, era tumuvuuna n'omusango bwe guti ne bwe guti, tetumiinaako kakwate. Distance yourself from that person and his actions, okitegeera. Naye oba tokikoze, kituwa ebibuuzo biki bingi, naye ate era still ne gavumenti naabwe toba safe, kubanga singa abantu bane ne basucceedinga mission zaabwe ne zituukirira, olabe ne babutuusa ku muntu ng'oyo, kidda gy'oli. Big Brother Uganda, bannaffe ba Century Property Royal Estates gye bali nnyo okuteekerateekera ekibuga kyewandisuubidde nti naawe olina okukibeera mu kwata miliyoni emu ogende osobole okubeera ng'ofuna kapolitiko. Abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola Lincoln Ventures Uganda Limited basangibwa wabba ku Limengo, batunda mataka, gendayo era osobola okubafuna. Batunda emmotoka ate era nga bagula n'okutunda. So bw'obanga oyagala kuzimbira na nnyumba ilumba banafa ba Lincoln Ventures bakubire ku namba y'essimu osobola okubafuna awo wansi, bisobola okubeera nga ate bitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne Honorable Nakawooya Esther 226 231 omubaka wa Parliament nakati olwaliro nkiggumiza nti yeyandibaddeko naye baamukwata mu nsawo. Nga bwe mumanyi nti nange bankwata mu nsawo, naye tetugenda kuzikiza, tugenda kukomawo. Honorable Nakawooya ku nsonga eyo yennyini ng'oseeseetuseemu ekigere kitono nnyo. Emyaka giweze 6 bukya nnyaffe Uganda efuna obwetwaze, era nga wano we tuli nti tubala emyaka gya President Yoweri Kaguta Museveni, gavumenti ye maze emyaka 4 gye tukunukkiriza emyaka 4, emyaka 21 kale tuba tubaze nti ejo yegire gy'abakulembeze omukaaga mukaaga batano around there, Obote 1, Obote 2, then Amin Dada, Yusuf Lule, n'abalala Inaayisa ne Muteesa. Yes, so abalinga mukaaga naye bayina bye baakola. Tulina we twabaddeko awamu nga bannamawulire ne tubaako n'ebintu bye tukkaanyaako ne twogera ne tukubaganyamu ebirowoozo ng'abantu abafaayo ku ggwanga lyabwe, naye nti abasinga twalabye nnyo nti emyaka 20 gyalimu impact nene nnyo, 20 egyasinga ku myaka 40. Naye ngenda kujjayo kukomyewo. Twabadde ku Independence Day olunaku lwennyini olwo, ne bajja twabadde kusabira emyoyo gy'abagenzi bali abaana ba soldiers abanuupu abaawa byabadde Kamwokya, naye tekyasobose. Era wabaddewo Bishop omu w'Emityana gwe baakutte ne bakwata Ssaabawandiisi ne bakwata ne spokesperson n'abalala w'ekibiina. So
ekyo kituteekawula okuba nti nno gavumenti etuuse okuba ng'ekugira okusabira obusabizi abantu abo. Ekyo kiteekawa bannayuganda, era bannayuganda kiki ekibali mu ndowooza olw'okuba nti nno abakulu abo baadde bagenda kusaba ne babakwata. Si ekyo kyokka bannaddiini bangi bavuddeyo, olwo pasito omu gwe nalabako era akatambi katambula gwe sitajja kwogera linnya, naye yalinga ayogera nga naye alaga nti ayagala bukulembeze bukyuke, naye nga musumba mubuulizi wa njiri. Ate era abasumba bo tebanyigirizibwa kyenjagala n'abasumba bali mu Uganda. Sebo taata mwami Jamaala nzikiriza nkugambe n'abasumba nabo bali mu Uganda. Kiro ya sukaali nga nze nakawoya wenjigula ku esaawe nabo bagigula. Omwana ebintu byamusaba mu masomero requirements nga tunatuuka ku school fees naye bye bamusaba enguudo ezirimu ebinnya fena kwe tutambulira nabo kwe bakola ki kubatambulira. Okitegeera obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'abasumba bo banyiga nga bwe bunyiga gwe Jamaalo nange nakawoya. Okitegeera ensonga zonna ezitunyiga mu Uganda tezisosola. Oba oli munnaddiini, oba oyambala amagandula amanene nnyo, oba toli munnaddiini, oba oli mwana muto oba toli, oba oli w'enaremu oba toli w'enaremu, oba oli wanuuka oba toli. Okitegeera ffenna bitunyiga kye kimu. Kitegeeza nti n'abasumba nabo banyiga kye kimu. Kati obadde onyamba omusumba omusumba gwe baakutte, obadde ongambako leegwe eyali agamba nti ayagala okukolawo obukulembeze obupya, then waliwo ono gwe baakutte Bishop William Tomusangi. Yes, w'Emityana. Naye tutuuse mu kussa nga n'abantu ogamba nti kati katukuŋŋaane tusabire eggwanga lyaffe, waliwo okutyawo kw'enjawulo nga gavumenti yeekwengera. Kyo nno si kirungi kubanga solution ya buli kintu kyonna kyonna ekiba kigaanye kiteeka mu maaso ga Katonda, kukizza eri omutonzi kukiroopa. Ng'era w'olaba nti bano babadde bategese okusaba ku kitebe kyabwe, naye ate teweerabira mu State House Entebbe wabaddeyo breakfast prayer, national prayer breakfast. Era wabaddeyo bannaddiini ne basabira eggwanga. Naye kaakati ate bano lwaki mubagaana okusaba? Anti mwe mwasabye bano lwaki mubagaana okuŋŋaana basabe? Ate ng'omaliza n'ogamba nti tulina freedom of worship mu ggwanga, eddembe ly'okusinza, tulina freedom of speech mu ggwanga, eddembe ly'okwogera. Okitegeera naye ate nga bale bakuŋŋaana basabe babeeko bye boogera, tobawaga, tobakkiriza. Okitegeera nze njagala saba gavumenti ya President Museveni nti bannabyabufuzi nga bannaddiini nga babadde bannaddiini ne bayingira mwene embeera eyo bwetyo ey'ebyobufuzi, nga ggwe kiki ky'olaba ekiyinza okuba nga ekireese okuba nga kiwaliriza munnaddiini okuva mu kyaki najja n'agamba ekimala kimala kanyingire nange njagala kugenda mu paalamenti, njagala kukola bwenti, njagala kukola bwenti? Embeera eba esusse ogw'omulamuzi, embeera eba esusse ogw'omulamuzi. Nagamba kanve mu comfort zone. Wali waali kanve mu comfort zone nange kannegatte mu kulwanirira enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Nange kangateeka ettoffaali emeddigatirako wano wokka. Nagamba kangate essaala, kangate n'okwenyigiramu wali, kubanga ebbanga ddene nga bannaddiini bawaayo essaala ey'eggwanga lya Uganda. But what has changed? Embeera yongera kubeera mbi. Nze njagala saba gavumenti ya President Museveni, you practice what you preach. Practice what you preach. You always preach nti waliwo freedom of speech mu ggwanga lino. You always preach that we have freedom of worship mu ggwanga lino. Yes, eyinza okuba nga weerimu tulina abasiraamu basinza, tulina abalokole basinza, tulina abakristaayo, abakatuliki n'eddiini endala. Yes, mubakkiriza okusinza. Naye kati wano ate mwatulaza ekifaananyi kiki kirala. Wano bagambye tukuŋŋaanya okusaba. Kale obanga ekyokusaba tokirinako buzibu, watunuulidde bagenda kwogera ki? Era mugamba mulina eddembe ly'okukola ki? Ly'okwogera. Give them space. Boogere, basinze bamale bakole ki? Bamale boogere. Kyemugamba ekiriwo leka tukirabeko nga kimanifestinga mu bikolwa. Okitegeera. Siraba nsonga lwaki mmwe musaba mu State House ne mubagaana okukola ki? Okusaba. Mwasabye ne mubako bye mwogera. Bano ne mubagaana okubako bye bakola ki? Bye boogera. Kwe kutya omanyi ebiseera ebisinga buli wobeera nga oyina kye weekengera oba oyina omuntu gw'otayagala babuuse, ono gw'osuubira nti agenda mmubuusa oba toyagala amusemberere,
okitegeera kati oba gavumenti ya President Museveni erowooza nti bano bagenda kwongera okubuusa abantu ku bibanyiga bongere okuba n'obuvumu okulwanirira enkyukakyuka n'okulwanirira embeera ennungi mu ggwanga. Record ready, rather Big Brother Uganda. Webale nnyo, webale ddala okutulaba, gyosinza okubanga ate otulaba. Ndine Honorable Nakawoya Esther. Yonna, Record FM, Big Brother Uganda. Fenna ffe bamu. Yonna gye tujja ettooke, gye tukolera. Kituufu, ngeri gye bali omutimba kibadde kye kinduddemu ate era mmanyi batuuza akasozi n'embaso y'akajojjogi k'ebibuuzo. Nga bali ku Record FM. Yes. Nakawoya. Kati nnyo lwakuba twabuuseemu ko Honorable gwe ebintu wabiraba otya wali tewakinnyonnyodde bulungi ekituufu kiri nti principal tali mu Uganda officially wabula alimu mu bumenyi bw'amateeka tonnakyogera naye twagala otangaze bannayuganda embeera yali ku kisaawe kiki kyeraga of course waliwo international eye waliwo ebintu kubanga nagenda nentunira ku CNN, Al Jazeera, BBC waliwo international television ez'amaanyi ennyo ng'emikutu gyonna nga giraga embeera eyaliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kiteekawo gavumenti era bannayuganda tusuubire nti wabiyinza obbaawo essuubi okusinziira international eye we yali etunuliramu ensonga eyo okuva we yayingira mu ggwanga okuva South Africa. Ekisooka kino kirimu ebintu bibiri. Kirimu Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yakwatibwamu ne kibeeramu ne bannamawulire abaali bamukavalinga engeri gye bayisibwamu. Akitegeera bw'ojja n'okwata munnamawulire n'omukuba bubi ne mukomera n'omutwala tekiraga kifaananyi kiki kirungi. Munnamawulire ye aliwo okubanga wakirere kuwa bantu ki ekigenda mu maaso abatalina musango. Kitegeeza nti gavumenti ya Uganda nze nga munnamawulire nze ndi mukyala munnamawulire omutendeke ate nali mukulembeze mu kibiina kya Uganda Journalists Association. Njagala kuvumirira ekikolwa ekyatuusibwa ku bannamawulire bannaffe abava mu media houses ez'enjawulo engeri gye baabayisaamu babakuba ne babateekako ebisago kamera zaabwe recorders ne gadgets endala ne bazitwala ezimu ne zoonoonebwa. Ekyo kibi era gavumenti ya President Museveni weba erina kyesobola okuyamba oba okutuyamba bannamawulire baleke bakole emirimu gyabwe. Kubanga ate newe batali nti n'ebyabwe biba biyinzibwa okugandwa. Munnamawulire muntu wa mugaso nnyo mu ggwanga lino in that bannamawulire ffe tukola essiga eryokuna mu ggwanga. We are the fourth estate. Naye bw'onkwata n'ompisa ng'ekyonziira nga naawe enkya ogenda kunneetaaga nku covering ku biki by'okoze oba by'oteekateeka okukola. It is really bad. Gavumenti ya President Museveni njagala kugisaba tukuume nnyo eddembe n'ekitiibwa kya munnamawulire. Tumuleke akole emirimu gye. Tumuleke ategeeze eggwanga ki ekigenda mu maaso. Ekyo nkimaze. Ekirala ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yayisibwamu ng'akomawo. Nze ndowooza nti oba n'omuntu omubbi ng'ogenda omumukwata mu mateeka olina okumuyanjulira. Nze afande gundi nvudde ku police station y'egundi ne gundi nkukwata ensonga bali bambadde nga abakozi b'oku kisaawe abasi gundi Civil Aviation Authority. Anti kakati nkulaga nti n'omuntu asembayo okuba owa wansi ng'alina omusango gwe yakoze tomala gajja mu mateeka ng'oggyeko wano bw'otuyinza ogamba nti amateeka tetugagoberera twogerako mwogere lulovulo ne kikoma mu bigambo ekyakiteeka mu nkola. Naye mu mateeka n'omuntu azizza omusango owa bulijjo atalina nnyo okugamba nti nno ono ye gundi alina status bweti yakulira kino yakolako bwati ne bwati mu ggwanga. Omuntu kale nga Nakawooya omuntu ng'omulala yenna ng'alina omusango gw'azizza mu mateeka amukwata alina okumweyanjulira. Nze gundi va ku police station bweti okwata lwa nsonga eno tugende obitebi n'amanya ensonga emutwaza ku poliisi era bwe bava ku poliisi n'emitendera egiddirira wewa gye beeyongera ng'amanyi ki ensonga. Naye omuntu eyavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omuntu eyaliko omubaka wa parliament akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri registered mu mateeka ekimanyiddwa mu mateeka ekirina n'ababaka ba parliament ekisinga ababaka mu parliament y'eggwanga n'omukwata ng'omubbi w'enkoko n'omuyisa nga bwe yayisibwa bwe walaba. Ekyo kibi.
kiraga ekifaananyi kibi eri ensi endala badde oyogera ku international eye. Era bwe yatuuka ewaka ate ne bateekayo era amagye ne poliisi mu compound. Ekyo kisiiga Uganda ekifaananyi ekibi. Oyinza oba olowooza olwana entebe ye ereme kugenda, oyinza oba olowooza olwana bannayuganda baleme kubabuusa, oyinza oba olowooza olwana bannayuganda baleme kulaba kifaananyi nti abantu bangi bakooye embeera eriwo, naye ekyokukwata omuntu ng'oyo oba obuvunaanyizibwa mu ngeri gye yakwatibwamu kibi. Kyonoona ekifaananyi ky'eggwanga laffe Uganda mu nsi ki? Mu nsi endala. Ekisooka, osobola olemesa abayinza okwagala okusiga ensimbi mu ggwanga. Kitegeeza naawe kennyini omukulembeze aliko ofiirwa. Ofiiriddwa ssente ezandibadde ziyingira mu ggwanga ne ziyamba eggwanga, ne ziyamba munnayuganda, ne ziyamba ebitongole ki ebirala. Ofiirwa abalambuzi abandyagadde okujja mu ggwanga Uganda nga bagamba Uganda nno tebarespectinga ddembe lya buki lya buntu. Wayinza okuba waliyo n'instability, okitegeera. So olimitinga ebintu biki? Ebintu bingi. Nze ndowooza nti bw'obanga walaba nga tutandikawo okutambula nga tugulawo offices, nationwide tour yaliwo, poliisi bw'etaatukuba ku mukono, abantu baatambula ne pulezidenti waabwe ne bagenda mu destination gye baali baplaninze ne boogera nga tebalina gwe bakumye, tebalina gwe babbye, tebalina bulabe bwe bakoze eki bwe batuusizaawo. Poliisi yandibadde ekopinga that example bagamba abantu balina ki? Balina bulabe. Let them welcome their president, bamakinge, bagende gye bakola ki? Gye bagenda, batuuke boogere ensonga zaabwe, bamale buli omu adde ewaka. Tetuli bantu ba bulabe nga poliisi, nga ebitongole ebikuumaddembe w'ebitero kiteeka. Mugenda kukyankalanya, mugenda ku bizinesi z'abantu zigenda kukola ki? Kuyimirira, muyinza okubba biki bwe bityo. Tuli abantu abaaki? Ab'emirembe. Era bandirese ne bamakinga ne batambula. Abantu ne pulezidenti waabwe ne bagenda gye bakola ki? Gye bagenda. Naye buli ate poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe we bi-interjecting ne bimulemesa, kiraga ekifaananyi kibi, kiraga obutiitiizi bwa gavumenti eriko. Kiraga nti gavumenti erina byetayagala abantu abamu bakole ki? Bamanye nti ono ajja babuusa. Kitegeera kiraga nti gavumenti etya nti ejja kulaba numbers. Abantu abali international mu nsi ez'enjawulo n'abantu abalala mu ggwanga bajja kulaba numbers z'abantu. Nagamba wano nti numbers esambula ne Kyagulanyi nti ekifaananyi ekitono eky'abantu abanyigirizibwa mu ggwanga. Big Brother Uganda, nga tumaliriza nakawuya kino kijja bba kya bulyaza amaanya okuva ku seeti wano nga tweyogedde ku Dr. Aggrey Kingi. Abadde munnabyabufuzi era abadde yaggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri gesitalinga era nga yali asuubirwa okwesimbawo mu 2021 ogw'omwaka oguwedde, ekitaasoboka, ne mu 2016 w'ekibiina nga kyegyesalingira. Naye Dr. Aggrey Kingi amawulire gajja last week nga asangiddwa afudde, era ne bamutwala mu ddwaliro bagenda omutuusaayo ng'afudde. Olw'okuba nti abadde musajja wa nkyukakyuka, abadde naye ayagala ali eyo ng'ayina, of course ne muno mubaddemu abamuwagira, abadde musajja wa gavumenti. Juzi kyenzijukirako mu by'omusomako nti yasibwako omusango okuba nti yateeka ssente mu ADF. Era n'ekirala kubanga yali yafiirwa mukyala we, naye olw'okuba omusango nga baitakkirizibwa kuyingira mu ggwanga nga gavumenti ekyanoonyereza na biki ebigenda mu maaso wakati we ne ADF. Naye eggwanga gwe mu ndaba ye ey'ebintu nga gwe olw'okuba nti naye abadde musawo, eki kye twogeddeko nti abasumba bavuddeyo ne beenyigira mu ki? Mu byobufuzi. Ono abadde musawo naye yavaayo ate n'agamba naye ayagala kwesimbawo ku ntebe ya pulezidenti, entebe esembayo. Kiki bannayuganda kiki ky'oyinza okubawa okusinziira ku Dr. Aggrey Kingi, naawe ky'olowooza abantu ng'abo ng'ava mu sekita gy'avuddemu n'agamba nange kanneesimbewo? Okay. Ekisookera ddala njagala kusaasira famire ya Dr. Aggrey Kingi awamu ne famire ya mukyala we na bonna mikwano gye, n'okusaasira eggwanga lyonna, n'okusaasira Obuganda kubanga Dr. Kingi musajja Muganda, musajja yeddira ndiga, okitegeera. Ate nze ebyafaayo byenzize ensoma, we yabeerera wano yali musajja awagira ennyo enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda, abadde musajja mu Kristaayo, era we yabeerera wano obaolyawo n'owabaddeyo gy'abadde, abadde musajja eyawagira ennyo era abadde awagira ennyo enteekateeka za Church of Uganda. So njagala kusaasira eggwanga olw'okufiirwa ku Dr. Kingi, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate njagala kusaasira ensi yonna olw'okufiirwa Dr. Kingi. Kubanga yes, Dr. Kingi ayinza okuba nga Munnayuganda, naye ayambye abantu abatali Bannayuganda.
bangi mu profession ye ey'obusawo ajjanjabya abantu emitima abayambye ebintu bingi okitegeera arestorinze obulamu bwabwe nabadde nsoma ku yakayo nga alina president wa America gwe yayamba alina abakulembeze ab'enjawulo bajjanjabye ne batereera olw'obukugu bwakolaki bwalina era Dr. Kiyingi y'omu ku baintroducinga computers wano mu ggwanga Uganda n'okuzintroducinga mu masomero ng'ayita mu kampani ye eya The Health International kitegeeza nti musajja abadde atadde ettofaali ku ggwanga Uganda ne ku nsi yonna okutwaliza wamu nala kyemmanyi mu byafaayo ebitono byensoma nti omwami Kiyingi oyo yali mukwano gwa President Museveni yali mukwano gwe era okusinziira ku mawulire gange genfuna okuva mu nsonda ez'esirika nti omu ku baateekako ne ssente mu omwami Museveni ng'ajja mu bukulembeze ng'awamba obukulembeze okutandika mutala awo olutalo lwa 80 mpaka 86 awo naona yali mundu mmenye omanyi oyinza obeera mu nsiko ne wetaaga bafanders abakuteekamu ku ssente okusobola facilitatinga oba kweraliikirira kuno n'agamba ebya ADF ebyo omukulembeze anti waliwo olugero olugamba nti gwe wali obba naye teweebaka so kakati omuntu yali akuteekamu ssente bw'agamba nti kati oba owaayi nange kanzije tosobola kwebaka tosobola ya kuba mu comfort zone ng'omukulembeze gwe mmanyi omugezi nga Museveni omugezi ku ya security ne ku bintu ebirala mugezi naye omukulembeze omugezi nga gwe omugezi ku ya security nga Museveni tasobola kuba mu comfort zone era waakiri anoonyako kyakusibako era waakiri waŋŋanguko era abadde anoonyezebwanga olutuuka wano alina kusibwa busibwa kubanga omusango gubadde gumwirako nti ateeka ssente mu ADF naye nga sisuubira nti bituufu naye olwokubanga nti gwe wali obba naye ate ng'oluusi omumanyi obukodo bwe bwabbisa bw'asula emiryango tosobola kuba mu comfort zone so sirowooza nti ebya ADF bituufu naye ng'eggwanga ng'ensi yonna okufiirwa Dr. Kiyingi twafiiriddwa nnyo ekirala obadde ogamba nti abantu ng'abo bali mu profession zaabwe basalawo baveeyo bagambe nti nange nkoze eki nange nzija nabadde nkugamba nti oli watuukira okugamba nti nange kaneenyigiremu nti wano wendi ettofaali lyengattako terimala kanfune kantandulwe ku kigere nyongereko ku kifo ekirawo nsobola okugattirako ettofaali tebiba birungi babeera balina bye balabye ebyenjawulo bitatambula bulungi so n'agamba nti gundi wano kimuleme yandikoze bwati ekyamazima kino tekyandibadde bwe kiti nange kanyambale kitegeera so abantu batuukira okuvaayo mu comfort zone zaabwe biba byonoonese tebiba birungi olwaba takyali mu comfort zone wadde gyali eyo abeera akimanyi nti ssaawa yonna ne obuzibu obuli wali oba ebitakwatiddwa bulungi wali bijja musangayo mu comfort zone oba oli awo naye bimudistroying kubanga naye ali mu ggwanga eryo munnansi wa ggwanga eryo so abantu batuukira ovaayo mu comfort zone zaabwe bayingire ebyobufuzi beegatte ku byobukulembeze babeeko kye bagattako wabeera ebitatambula kuki tweyanzenge honorable Nakawuya Esther nsabusibule bannayuganda nate era ensonga zayogeddeko zibadde nnyingi nnyo naye oli wa ddembe okujjamu munnange genda mu comment section tunyumyemuko mpola mpola nkwebaza nnyo kubanga onjagadde nnyo manyi nakubye hiti kuno waliwo abasajja gye baalabye wano vidiyo tugiyita hit kale webale nnyo webalire ddala nsabusibula abatulaba abalungi njagala kubasiibula naye sobola kusiibula nga siyagaliza abaana baffe bagenda okukola ebibuuzo okusookera ddala abasinyafu abatandika aba P7 then n'abasinya 6 kati kilaasi ezo zonna 3 njagala kubaagaliza obuwanguzi mukkiririzeemu bye musomye bye bigenda okujja don't panic kakkana owandiike ekikusomeseddwa owandiike ekyomanyi ekituufu mu bukkakkamu obw'ekika ekya waggulu ebibuuzo mujja kubiyita ate era twagala kubasabira Mukama Katonda abasobozesa okubayisa mu kaseera ako naffe twakayitamu twaliko bakandidate wabeerawo anxiety eyo naye you calm down n'obiyitamu so okusingira ddala njagala kwagaliza bakandidates bonna mu Nakaseke district waliwo abali mu Nakaseke north waliwo abali mu Nakaseke central waliwo bakandidates abali mu Nakaseke south mwenna baagaliza buwanguzi aba P7 aba senior 4 n'aba senior 6 by the way ffe nga bannakawooya
twakozeyo success cards. Success cards zino zaagaliza abaana obuwanguzi era tasaniso zidistributinga mu masomero ag'enjawulo. Tubaagaliza buwanguzi, tubaagaliza muyite bulungi ebibuuzo, ate mujje mu nsi tutandike okufaafagana nayo. Omanyi abaana babeereyo ku masomero balowooza emiryango biba birala nnyo naye kasita ovaamu booti. Naye kakikulu kya byonna kasooba ng'osomye kasaba ng'osomye ye qualification ekola ki esooka era kye tubaagaza musome mumaleko. Nze Nakawoya Esther mama Nakaseke ow'ensonga Ssaabasajja Kabaka Awanga. Akuuma takumira mpeera Jamaalu ow'e Nakaseke. Subscribinga, sharinga, jamu ky'owulidde omubaka kyayogedde. Lekawo obubaka bwo abantu bange ab'e Nakaseke buno buntu mubulaba naye sinalaba response yammwe ku mubaka wange naddala waliwo zi groups ezimwe ab'e Nakaseke specifically mwegendereze nnyo waliwo ebintu ebimu si lwakuba nti oba ali side eno oba eno naye ekikulu ayogedde ekintu ekigatta ku ggwanga ayogedde ekintu ekizimba ensi ye ekyo kikulu nnyo. President waffe yabyogera yabiyimbako mukitegeera nti beggalira ne babiwuliriza mu kisenge. So kale Akuuma takumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mwagala.